Twogera ku nsonga eziriwo ne tunula ekisawo ky'ebyobufuzi butya bwekitambula ate ne tuleeta n'abo abakwatibako ensonga basobole okubaako bye batangaaza wano ne wali. Nkwaniriza mu program ebbugumu lyo lyeyongedde mu kisawo ky'ebyobufuzi nga twetegekera kalulu ka 2021. Ntegeddeko nti ekibiina kya FDC bagenda mu maaso ne joint campaigns ku abo abategeka okulaba nti obuliwo bavuganya ababiri Honorable Patrick Oboy Amuriat ne Ambassador Waswabirigwa bagenda maaso n'okutalaga ebitundu ebyenjawulo eby'eggwanga mu ngeri ey'okulondako mukwabo anavuganya ku bwa president mu kalulu aka 2021. N'erudde eri mu kibiina ekya National Unity Platform nabo bagenda maaso n'okusunsula abo abanatwala oba nesimba okubifo ebyenjawulo so nga ate n'ekibiina ekya National Unity Movement ekiri mu buyinza nakyo kigenda maaso n'okuwumbawumba ku ntegeka eya okusunsulamu abo abanakikwatira bendera. Twategeddeko nti olunaku lujja kuba lwa Monday ennaku z'omwezi 28 akalulu aka primaries akataakubibwa ku nnaku z'omwezi 4 September kajja kubanga kagenda maaso bitundu ebyesembabule district entegeka bwezityo bweziri. Nkwaniriza mu program enkyaleero ndine Mwami Byamugisha Moses. Byamugisha Moses yomukwabo abategeka okwesimba okuba president mu 2021. Byamugisha Moses munakibiina kya Forum for Democratic Change FDC yavuganyako ne ku kadi y'ekibiina mu mwaka 2017 ye 2016 kalulu ka 2016 songa ate yavuganyako ne ku bwa Youth MP mu kibiina ekyo FDC. Gwe tulina yincha leero tulabe programs ze zo ziri zitya entegeka ze nga atunulidde akalulu ka 2021 ziri zitya ate musawo nenyini nteekwa kumwaniriza sebo Mwami Moses Byamugisha oli ku Solo TV program omunyo kumacha. Nsanyise nnyo kubeera wano nammwe abalaba abalungi aba Solo TV ne management n'abakozi mwena mukulike olutalo lwa COVID ndowooza we turutuuse kati tuli mu kuruwangula. Weewaawo tukwaniriza Moses Byamugisha. Tugenda kutuna mu ntegekaayo simanyi oba okyali ku nsonga yennyini abawuliriza n'abatulaba oteekwa bakakasa nti okyali ku mulamwa. Yes, omulamwa tukyaguliko nnyo era nga kati essaawa zino tuli mu kunoonya mikono districts zonna. Amateeka ga Electoral Commission gatugamba nti bw'oba wakwesimbawo ku kifo ky'obwa president bwa Uganda oteekwa kunoonya emikono throughout all the districts. Naye nga si byangu kubanga kati wetutuuka buli agenda kuteerako omukono aba ayagala ssente. Abantu eri wansi embeera eri bubi nnyo ngate bamanyira n'ab'ebyobufuzi abagenda ne batakomawo. So buli wakusanga kati ngoze kunoonya omukono akukwatira onagamba nti kati akange kampe kagwere wano kubanga manye emyaka 5 siriddamu kukola. So tekibadde kyangu gye tuli ate jjukira bino ni mukubikola nga omuvubuka atafunyeeko benefit nga banafe abamu nti yakolako mu government n'abeera kino n'afuuka kino n'alina bino na bino. Tuli mu kubikola ng'abavubuka wakava mu university tolina kyamaanyi kyokozeeko. You are not a former government this, you are only a former student. Kwegamba tebiba byangu naye nga ekisigala nga kitutambuza gwe mutima omugumu n'okwagala ekintu kye tuliko okubanga ku bintu bye tuyiseemu kino si kye kigenda okutulemerera ne tuvaamu. Otuseewo mu ntegeka eyo obaolyawo okulaga nti oli serious. Okavalinzeeko district bweziti? At the moment tukavalinzeeko 60%. 60%. Naye nga tukyalinayo 40% ey'okukavalinga in the next 3 weeks kubanga kati by 10th October Electoral Commission ejja kuba etandise okuverifying empapula zaffe okulaba oba abantu abatuteerako emikono wali oba abantu batuufu. So nga tulina okukola ennyo kati kulaba nti that 40% is covered in the next 2 weeks. 60%? 40%. I mean 60% covered already? Yes, 60% covered. 60% covered okukikavalinga tekyewuunyisa. Si bibiri byakusatu ebya districts za Uganda? Yes. Jjukira Moses Byamugisha teri
si muvubuka wa bulijjo nti baba abapapira ebintu nti ng'akigenda mu nga takimanyi. Jukira 2015 nagezaako okukwata bendera ya FDC naye bagamba nti ku biseera ebyo constitution ya Uganda semateeka yali ekyasaba emyaka 35 nga 35 sinabajiwezi 2011 nali nkute bendera y'ekibiina ku bwa youth member of parliament okwesimba ku bwa youth member of parliament bwa Western Uganda oba campaigninze mu district 3 mu nyakati 2017 nenesimba okukifo ky'obwa party president obwa FDC still nentambula eggwanga kitegeeza nti buli kaseera kengenda mu lwokaano waliwo emirandira gye tuzimba so ng'ogyeko these other structural limitations nga ssente nga ki naye emikwano gyegire ajumani emikwano weegire ekiryandongo ekisoro ehweima waneraka emikwano gyegiri ebyo yonna mu bitundu ebyo. Well, that is impressive. Tuli ku Soul TV program omunye kumacha manya nze Tusimapolo ono gwendi naye mu studios ye Moses Byamugisha tegeka kwesimbawo kuba president mu kalulu kabiri abiri mugumu alabika kubanga afungiza alabika nga ali serious alabika nga ekintu akiriko nnyo. Mwambya Mugisha tukumanyidde nnyo mu kibiina kya Forum for Democratic Change FDC ate nga bw'oyogedde wavuganyako n'okuvuganya ku kaadi y'ekibiina olabe ng'okwatira ekibiina bendera mu 2010 na mukaga 2017 uzo otya kati ku mulundi guno okuba nti mu kiseera kino oyogera ku independent why njogedde walinga ngamba nti ababiri Honorable Patrick Oboya Muriat ne Ambassador Osabirigo already bali on the campaign trail okufefeta obuwagizi balondeko ekibiina kirondeko waakyo wadde oli awo kati essaawa zino ne mukunoonya akalulu ng'omuntu nga independent naye mu mutima gwange ne mu bulamu bwange bwonna kadi ya FDC yeyoka ey'ekibiina gye nina ate ekibiina kyange nkyagala nnyo ate okwesimbawo nga independent tekiri nti I'm disappointed with the party wabula waliwo obuzibu obunene nti ebibiina by'obufuzi kati nanyo ebiri mu opposition tibiweereddwa mukisa ekibiina kya NRM ekiri mu buyinza okusobola okufuuka oba okutambuza emirimu gyabyo ng'ebibiina ebirala nga bwe birina okubeera kati njagala kukulaga kati ekibiina omuvubuka bw'obeera mu kibiina ng'oli wakuvaayo okulaga nti olina obusobozi kiba kitegeeza nti ekibiina kiweereddwa omukisa okubeera ne activities ze wandibadde weetabamu then no shininga kandi nkozesa ekigambo ekyo nti ekibiina kikiriziddwa okukuba enkungaana etororo erukunjiri ewa nti ekibiina kikirizibwa aba leaders baakyo okugenda ne kirecruitinga abantu nekikola buli kimu naye kati wetuli jukira mu kusooka twali tulina Public Order Management Act ekyaliwo nno provisions ezimu za striking by out the constitutional court kati eryo eteeka nga bannaffe bali mu buyinza lyo baliteekako just kulemesa ebibiina ebirala ebibavuganya ng'ekibiina tekiweerwa mukisa kubanga omanyi Soul TV bwejja okukavalinga omukolo gwa FDC eyiganga nesanga nga abali awo aboogera abategeka tukoze bwe tuti wenfunira akakisa nange nenjogera nenvaayo abantu abayiganga ne bandaba then bwe tugenda etororo nabo ne bandaba ne bategeera nti yesu mu kibiina mulimu abo naye ebibiina byaffe tebiweereddwa mukisa ogwo ogusobola okutegeka ebintu ng'ebyo so nosangawo embeera nti abamanyikiddwa katugamba abayingira nga bali ba former MP oba biki abolwedde balina we bali kyangu nnyo okubeera eyo waggulu naye kati mwabali wansi tekisoboka okuvaayo mangu kyogezaako kugamba mwami Moses Byamugisha tewafuna mukisa shininga ogwelaga eri abantu mu kaseera ako wakati wa 2016 wennewe tuuse 2010 omukisa tegwaliwo kati labayo for example nze nga yaliko student leader UCU mu biseera ebyo
nga yagala nnyo ng'amanyi bulungi nti ekibiina okusobola okufuna amaanyi tuteekwa okurecruiting okuva mu ba students nga nvudde mu kaluka party president natandikawo programu ey'okukyalira amatendekero ga Uganda gonna nga nya identifyinga potential leaders nga mbakubiriza okuyingira ekibiina ate nga n'abo abeesimbyewo bakugiri president oba GRCs nga mbawagira okulaba nti batekinga guild councils era mu mwaka ogwo nga 2018 nga tuvudde mu kaluka party president twakola omulimu munene FDC nefuna guild presidents abali basuka mu 15 mu ggwanga lyonna nga tukikola mu ndowooza eyo naye okutambula kwange waliwo we kwatuuka ne bakuyimiriza nga bagamba nga kuyimiriza police ate kati awo mwatu ekibiina kye kyakuyimiriza ne FDC yes nga bagamba nti naye programu zo wandibadde ozireeta n'osooka n'ozanjula then ne tulaba engeri gye tuzitambuza ng'ez'ekibiina naye nga siiyo ng'omuntu naye nga ng'ogyeko ekyo kyennyini kati labayo olwaleero Amuriat Oboy party president n'ebirigwa be bali mu lwokaano lw'okukwata bendera naye ng'ogyeko olukungaana olwali enajjanankumbi tonaba kuwulira olukungaana olulala ate nga bandibadde balina okubeera bangambe nti bali mitundu ebyebukeddi ne Eastern enkola yaffe nga FDC nga si eyo nti obawulira nti bali eyo nti obawulira ate tutambulira mu nkukutu abantu baffe bwe bali wansi so what I'm trying to say nabo bennyini tebaweererwa mukisa okukola ebyo bye balina okukola nti bali mu lwokaano naye ng'ekibiina tebakikkiriza kutegeka we bagamba nti kati aba East Buganda tujja kusinkanira ku hoteri eno nga bagisalako nannyini hoteri nga bamuwandika nga bamugamba nti bwe bakkiriza ne bajja kwegamba ne babateeka mu nsonda ng'ekibiina ate nga olutalo olw'okulwanira enkyukakyuka mu Uganda tekiri nti abali mu bibiina be balulinaako monopole abali mu bibiina buli omu kati okwagala Uganda ennungi kya buli omu buli munnayuganda asobola olutalo olwo okulwetabamu oba ali mu kibiina gundi oba ali mu kibiina gundi n'abatali mu byabufuzi completely nabo bagezaako mu kutegeeza eggwanga kyekigenda mu maaso so nengamba nti kati mukana akaseera akali aka general elections waliwo omukisa nti omuntu aba asobola kutambula eggwanga n'asinkana abantu nga tebamukubye ku mukono nga bakozesa bino ebya Public Order Management Act so kanveeyo kantambule mu kutambula kwange nkola ebintu nga bisatu ekisooka nti mba mpeererwa omukisa ogugenda mu district yonna gye njagala nsange abantu abanankyukakyuka mbe nga nsobola okubawagira mu lulimi olwaffe waliwo kye tuyita okuwa omuntu omuzizi when he comes to dig at your place and you also go to dig at their place and support them when I'm running for president kimpa omukisa okusobola okugenda eruweero okugenda wa nensangayo banankyukakyuka nanyobe ab'ekibiina kya FDC nembawagira ekintu kyesandisobodde okukola mu mbeera ya bulijjo ekyokubiri nti nange mba nsobola okutambula eggwanga nenzimba emirandira eyo gye beetaaga bwe baba banoonya party president oba flag bearer omulundi oguddako 2021 si yenkomerero olwaleero mu lwokaano tuyinza okuba nga tulinamu Birigwa ne Amuriat olwaleero be basobola okutukwatira bendera naye Moses bw'aba yeetegekera nti naye ayagala gikwateko mu 2013 oba wa ali mu kwetegeka atyo okulaba nti mu biseera ebyo eggwanga lyonna lijja kuba limumanyi nti badelegesi ba FDC bwe basinkane Namboole abave Arua oba abava wa bajja kubanga bagamba nti ono omusajja twamulaba so you're planning beyond 2021 yes Uganda is not ending in 2021 as young people we must first of all build those huge networks go out there interact with our OBs our friends our allies our everything build a huge network that can sustain a national campaign 2021 even beyond. That is one of the Monsipia Mugisha engeri gyolambuludde olinga agamba nti government eri mu buyinza ya NRM oba ekibiina government eri mu buyinza ya NRM yakulemesa okuvuganya mu kibiina kyammwe ogire ku kaadi FDC oba ovuganye ne bano abali mu lwokaano kati ababiri kati in a way yes kati ekiriwo government yes I want to show you how kati nkubulire nti waliwo
kanchito banga structural limitations nti space first of all NRM yasoka nekwata ebintu ebijivuganya nebisindika mu nsonda in terms of space operations and everything jukire ekyo kyaliwo since 1986 bwe bali wano ne batuteka mu kigumaza nti tuli mu movement broad based awunga baweze ebibiina awunga FD nanka UPC ne DP tezikyosobola kukola nkunga tebabiwera bagamba nti biri mu abeyance ulira naye nga tebisobola kukola nkunga tebisobola kugura office tebisobola kukola ki naye ekibiina kya NRM okyo ne kisigalawo nga beyita ba movement broad based tuli wamu. So mu okuveyo yonna net forcing a referendum mu 7 January tutayagade mu 2005 kati ne tugenda mu bibiina naye wadde twagenda mu bibiina NRM nga group NRA yonna esigala ng'etulemeddeko ng'egamba nti wadde ono paper tugamba nti ebibiina byo bigende mu maaso naye tetujja kubikiriza bigende mu maaso kyova olaba mirundi egiwera bakulembeze bafe aba FDC mukuru Besigye mu biseera ebyo mirundi egiwera gye bamusanze mu studios oba za TV oba radios nga bamuprakinga off the studios nga bamugamba no ate nga mukulembeze wa kibiina oba mobilizer w'ekibiina ekyo kikolaga nti tebakkiriza bibiina era n'olutalo olwo tulimu kati si lwa kibiina kya FDC mbukiwakana n'ekibiina kya NRM it is Ugandans against the state. If you are carrying the FDC flag, if you are carrying the flag of people power, you are not just running against the NRM. You are running against the state. Did that directly impact your preparations to contest within FDC structure? Yes, exactly. That because of that mentality of the ruling NRM, pushing the rest of the opposition parties into a corner with no space. It means that even when you are, let's say, a young leader that would want to work within the party systems to be able to shine, you will not be able to do it. You see, when you are running for the head of state in Uganda, you are not going to be voted by only FDCs. So if the party is not given the space to give you the limelight in the national scene, and yet it's the national scene that is going to be evaluating your credentials as a president, then you are finished. That is why I said no. Let me first take this advantage for these 2-3 months. Run as an independent. Go out there and build my brand, build my network. Both within the party supporters, but also within the country. Because when I'm running for president of Uganda next time, it will not just be FDC leaders. You look, in 2017, when I contested for FDC party president, the party leaders were able to know who Moses is. Today, even if you interviewed any of the FDC leaders, they will tell you Biamugisha Moses gave the best speech in the presidential on the presidential debate. But that is not enough, because when I'm running for president of Uganda, it's not only FDCs that are going to campaign for me. And so I am saying that the party does not have the opportunity. Like today, the people who are running for president, still nabate bana bakufuna mukisa ogutambule gwanga ngabwe chandibadde atenga bo balina amanya manene. Byamcha togezzaako kugolereza kibiina kyo nti boli awo kyakulemesa okuvuganya ku flag. Mu FDC si kyangu omuntu okukulemesa. Si kyangu omuntu kulemesa anti temulali n'amaanyi agali yawo nti gasinga omuntu oyo alali n'amaanyi amaanyi agasinga. NRM togifudde ekisu kya mbuzi nti kandage nti kyekyanemesa anti katulabayo ffe bwe tuva bwengende Bukedde ya district katugambe nga mobilizer w'ekibiina bwengende Bukedde ya district n'enteeka y'akakiiko aka FDC ku county Bukedde ya county NRM yo tetawaana na kutawaana nti yo keteeka yakake akayo yo just ebuulira bubuulizi bagisu abali awo ne badismantlinga kyetusanzaawo. Kwegamba competition je tulimu. But when you are independent, when you are running as an independent, no, those are the same things. I was only trying to explain the challenges we find ourselves in as the forces of change competing against the NRM. Many times we make a mistake to think that it is our political parties that are competing against the NRM party. But we are competing against the state. When Bobby Wine decides to come up,
he's not just competing against Museveni. He's competing against the police, the army, the crime preventers, then the NRM political structure. It's a huge thing. You cannot use one strategy to counter that. All right, tuli ku Soul TV program gwe munyo ku machamanya zetusima Polo mu studios ndine mwami Moses Byamjisha ategeka kuvuganya ku kifo kya president mu 2020 gira ku kadi ya independent obwana munigina tunulide programs na butya bwetegese mu nsonga eyo tukomao tugenda mukumulamu tova ku Soul TV ensonga zo zigenda maso. Oli ku Soul TV program omunye ku macha manye zetusima Polo mu studios ndine mwami Moses Byamjisha ategeka kuvuganya ku bwa president mu kalulu akabiri 2020 tunulide embeera y'ebyobufuzi na butya bwetegese mu nsonga eyo tunene embeera yonna eya ekisawe butya bwe kiyimiridde nga twetegekera kalulu akatajja kuba kangu wakati mu kusomozebwa okwa COVID-19. Nyongera okwaniriza okuva mu kumulamu ako tugenda maso n'okutunulira entegeka Moses Byamjisha butya bwe yetegese. Moses Byamjisha ku mulundi guno ajjanga independent naye ebiseera byonna tubadde tumulabira mu kibiina ekya Forum for Democratic Change FDC olwaleero nga bagenda maso bo n'okusunsulamu abo abana bakwatira bendera okuli Honorable Oboy Amuriat ne Ambassador Waswabirigwa. Moses Byamjisha wetugendedde mu kumulamu obadde omaze okutulaga lwaki tewavuganya oba teweetaba mu kuvuganya okwatira ekibiina bendera. Nga ndaga nti obutagenda mu lwokaano lw'okukwata bendera nagenda okubala nga tekinkolera ate nga tekikolera na kibiina. Okay. FDC, at the end of the day, FDC bweba yakuntamu bwesige nti enkwase bendera yayo mu biseera ebijja ejja kuba empadde bendera ngende mu lwokaano competinga n'abantu abalala ab'ebibiina ebirala ng'otaddeko nekya movement nga abantu abo abalala oba oliawo bo baaweerwa omukisa ogufuna oba nkiyita okufuna etutumu ate nga mutawani wammwe Moses gwe mubadde naye mu kibiina mu FDC nga ye ku lw'ensonga ku lw'okusoomoozebwa kungi kwe muyitamu ng'ekibiina temufunanga mukisa ogumujjayo okufuna ettutumu eryo eryetaagisa. So kati ngenda mu kana akalulu inshallah nja kubeera nominated bwe maliriza okubeera nominated ngenda kutambula eggwanga nga nonya nga neyanjula eri abannayuganda ate mwatunze sirowooza nti nja kubanze nga nsaba nnyo n'akalulu kubanga nkimanyi bulungi nti akalulu ako ke basuula mu bokisi si ke kagenda kutuleetera enkyukakyuka gye twetaaga. Then what are you planning to do? Kati nga n'ebirala byonna bye tusuubira okwetaaga okukola byetaaga nti tube nga twatuukayo dda kubanga nze nja kukubuulira mu lwatu nze ndi mukiga nti nze enkyukakyuka gye ndwanirira oba gye nkolerera si yeeyo ey'okugamba bannayuganda nti bannayuganda banaffe mu mwezi ogwokubiri ennaku bwe ziti mugende musimbe enyiriri musulemu akalulu. Nze enkyukakyuka gye nkolerera era ekyantadde mu lwokaano nfune omukisa ogugenda eggulu Go ahead. nfune omukisa ogugenda eggulu nsinkana abantu benandibadde nga sisobola kufuna omukisa ogubasinkana mbategeeze nti bannange okusobola okufuna enkyukakyuka wano tulina okubaako ebirala bye tukola nga first of all tukozese omukisa gwa campaign tutuuke mu bantu tuba raising a conscience tubategeeze ebigenda mu maaso bategeere nti enkyukakyuka bajja kugifuna nga beerwanyeeko bategeere nti enkyukakyuka bajja kugifuna nga bavuddeyo n'amaanyi nga balabye gavumenti ne bagigamba nti nedda ekimala tetukyayagala. Moses
nze nfunye akatambula otegeka kuvuganya mukalulu kotakirizamu kotainamu suubi nti kasobola okuwa obuwanguzi nze mwatu gwolaba wano Moses nafuna omukisa ogutambulako ne mukulu Besigye lino eggwanga emirundi emirundi ng'ebiri ne tutambula ebitundu by'eggwanga lyonna ne tulaba obuwagizi bw'abantu ne tulaba amaanyi ge tulina ne tugenda mu kalulu ne tulaba n'engeri gye balonzemu akalulu kaabwe ne tulaba n'amaanyi Museveni ne banne ge bataddemu okukyusa mu bivudde mu kulonda ne tugenda ko mu kooti nze nasoma amateeka nafunako omukisa ogunoonya affidavits obujulizi bwe twatwala mu kooti okuva mu bitunde by'enjawulo eby'eggwanga ne tugenda mu kooti ne tuteekayo obujulizi obumala abalamuzi bonna ne bakkiriza nti yes abantu baabakuba emiggo sente zakozesebwa nyingi ez'okugulirira abantu amagye gayetaba mu byokulonda n'obubokisi baabujjuza obululu obwandibadde nga tebulina kubeeramu abantu ne bafa naye tetuli sure nti ebyo byonna ebyakolerwa byakyusa in a substantial manner nga bwe bakiyita ne tuva mu kooti nga tukkiriza nti okusubiramu tekujja kumala n'okugenda mu kooti tetujja kumala wabula ekkubo lyekwali etusigaza liri ery'okugenda ne tusomesa bannayuganda bategeere nti wateekwa okubaawo amakubo amalala ge tukozesa ag'emirembe okukyusa ebyobufuzi bya wano nga si kalulu bululu just so ngenda mukana akalulu kubanga saagala bino ebibaddewo nti ate Moses tumuwulidde ebuyikwe bakolayo kyaba abantu mugende mubajjeyo kati bwembeera president nsobola kusinkana buli muna Uganda wena jali bayira weka ate kati batusaze ensawo ne baleeta ne covid tewali yaleeta covid eyo naye bagenda kitusibako covid is a global pandemic yes naye plan hiyo ate kati covid is katolaba bo babadde mu kalulu nga balonda bulungi nga basimba erayini nga banga NRM primaries yes NRM primaries nga bakola nkungana naye ffe katuveeyo tutandika ne Moses tewali yabaganyeko kutegeka primaries tewali kubeera wabagana nze nkubulidde nti olwaleero ndi mukunoonya emikono bwe ntuuka e Buddaka n'enkungana w'abantu abiri bansayininga jjukira buli district mmanna okufunamu emikono almost 700 naye buli wentuka nti nga mpisa abantu nti nfune emikono at least 2 ne batulaba nga tuli abantu 2 Moses byamugisha tolowooza nti endowooza eyo that perception that mindset nti mwe bajja kubataataganya bajja kubakubatya gasi embeera eyo tegenda kubaleetera oboolyawo okulemererwa okwe-expressinga nga bwe kyandibaddemu okusigala nga mulowooza nti kyetugenda okukola kyonna kirabika gavumenti egenda kiremesa endowooza eyo tegenda batambuliramu balemese oboolyawo n'okutuuka ku biruubi lwabwe tutuuse kwena endowooza after appreciating the kind of environment we are operating in nti 2 twatambula eggwanga lino ate 2 nali mu senior ndowooza oba yakusatu twatambula we twatambula ne tunoonya akalulu ebyavaamu ne tubiraba 2006 ne tukagendamu 2011 nze waffe nva Rukungiri nendaba abantu abafudde nga bafiira mu kalulu ako so kwegamba waliwo emboozi nze omuntu zatakyasobola kunyomeza nenziwulira kati nze what I believe in is that we must be able to mobilize the masses raise the conscience of the masses mobilize them into actionable activities mass civic actions that can be able to raise the necessary pressure which pressure can force government either to concede and act accordingly or exit. So you no longer believe in a free and fair election or elections?
temucha akiririza mu kalulu ak'obwenkanya ako akalulu ak'okugenda ku polling station tutiikinge mukulu Apollo then tugende waffe tulinde ku TV tumulabe nga bamurangirira ako tetukyakakiririzamu. Where is your constituency? Abamu bagamba nti Kyagulanyi atunuulidde abavubuka oba abaana abalimu abantu abageto Yoweri Kaguta Museveni oba oliawo gundi eri mu basajja abakuzeekuzeemu n'abakyala n'abalala bwe batyo. Where is your constituency? Nze constituency yange nandibadde ndowooleza ku understanding ya constituency nga ntegeera bulungi nti eyo constituency esobola kukirizibwa okubeera kufuuka constituency. I would be talking about, let's say, I would be talking about women. If and that women is my constituency. If I was assured that the women in this country can be allowed to be women in as far as the voting patterns are concerned, or that the youth can be enabled or can be allowed to be youth as a voting bloc. The problem is that even if, let's say, now I'm now actually I've crossed across to you being youth, but if I was to claim a share on the young people's vote, it would still not be possible, because you see, young people in this country have different problems. Eruka olinayo omuwala ow'emyaka 23 yamaze okuzaala abaana be banna ate alabira ne extended family ku kitundu kya eka eky'ettaka. Masaka olinayo omuvubuka atadde abazadde be ku nninga bamusalireko akake akatunda gule boda. Ebizibu byaffe tebifaanagana. Oba okyali awo ne bakuula nti ate Bushenyi ekyamuhunga waliwo omuvubuka ntakola akasente kona kafuna akajja mu kunoga amajani naye ate amaliriza katute mu sports betting kubanga asoobera ntajja kufunayo omukisa. Kwegamba embeera yagenze netuteeka ku kisenge ng'Abannayuganda temukyali constituencies nti abavubuka basobola kulowooza ng'abavubuka, nti abakyala basobola kulowooza ng'abakyala. So chovola banze strategy yange kwe kwongera eddoboozi kwagwa amaloboozi agali mu kusobesa Abanyayuganda ekisooka bategeere embeera gye balimu. Oyo omuvubuka ali ekyamuhunga ow'e Masaka nono omuwala ow'eruuka eya dropping out teenage pregnant teenage mother nga yamaze okuzaala nga tanaba kuweza myaka 22. Tusooke tubeewo consciousness level gye tutuukako nti tutegedde nti wano we tuli there is a problem. Nti tusobola okugivaamu tutya, tusobola okukolagana, can we identify kiki ekitugatta ye. So abo abalowooza nti balina constituencies voting blocks ez'enjawulo beerimba tekiriyo. Mama Miria Obote yali omu ku bakyala abeesimba ku kifo kya party president kya president. Actually oyo wedda abamu bayinza okuba batamumanye. Kankuse ekizampo kya mukulu Betty Namisango Kamya 2011. Yes, oyo mukyala yeesimbawo yakola nnyo n'avaayo ng'omukyala yali ku mulamwa gwa federal. Yes, ku mulamwa gwa federal naye nga ajjayo n'ekifaananyi ekirungi ekyabakyala naye bakyala bameka abamwogerera. Kwegamba Bannayuganda batusindika mu survival mode nti tukyali eyo mu survival mode. Tulina okusooka tusomesebwe tubeere empowered tuveeyo tubeeko we tutuuka tusobole okutandika kweraba nga constituency eno. Olwaleero terasobola kwogera ku constituency. Okay. So tulabanga waliwo movement empya ya people power and NUP and tulaze nti lazima inakyekozeewo era abantu ekuta abantu mu babiro. Lwaki tewalowooza ku kyokukolagana ne people power oba national unity platform? Why? Ekisooka because I look at you as one who can actually identify better or more with the youth in that side. Ekisooka waliwo observation gye njagala kusooka okukola nti mu biseera mu myaka nga tumaze okuva mu kaluka 2011 ne 2016
okay bwe twalemwa okukwata obuyinza mu 2006 nga tufunye n'experience ya 2001 abantu abaala balina amaanyi 2006 ne batandika ate okonafuwa okugwamu essuubi ne tugenda mu karuga ka 2011 Museveni nadamu n'akakwatamu essuubi abantu ne beeyongerera ddala kugwamu essuubi nti tusobola okukyusa obuyinza bwe twava mu karuka ebyo ka 2016 awo abantu ne banaaba mu ngalo ne bagamba nti kirabika atejjukirawo nga twali tulina mukuru Dr. Besigye nga yatukwatira bendera nga banankyukakyuka abantu ne bagwamu essuubi ne bagamba nti oba oliawo nebyokulonda tulekeraawo kubanga tebirina makulu fe nze ng'omuvubuka ate nga eyali atayagala omulimu gwe twali tutandiseewo gufe nenfunamu okutya nti bano abantu betuze nga tukunga nga tumobilizinga bwe banaagwamu amaanyi ne baddayo mu maka gaabwe tetugenda kufuna obuzibu nga banankyukakyuka mu biseera ebyo Katonda n'atukwatirako n'atuleetera Bobi Wine mukuru Kyagulanyi najja ate bw'oba ojjukira twali naye mu kusooka najja era twali tumwagala ne tumwagala ffenna ne tugamba nti at least awatali Besigye Bannayuganda mulimu abaali batandise okubuleminga Besigye olemeddwa tuwadde olemeddwa ovuganyiza emirundi egiwera ovuganyiza emirundi egiwera tuura bamugamba tuura nga naye tetulabayo omuntu omulala anaasobola kukwatira bendera ng'abanankyuka and luckily Bobi Wine came up era okuvaayo kwa Bobi Wine nze ndi omu ku bantu abeebaza nnyo okuvaayo kwa Bobi Wine ntasobodde okumaintaininga moral levels ezo. Why didn't you join him? There is something very, very sensitive that I'm trying to explain. That there are people whom were even willing to go back to Museveni because of the tough situation that we were going through as FDC or as the forces of change. But when Bobi Wine came up, they said, oh, this is the second hope. And they have rallied around him. And I like it so much because those people would have otherwise crossed to NRM. Imagine in FDC, like now Besigye says that I'm not going to come. They were the people who were attached to KB as a person, and he's no longer there. Maybe they would have easily crossed to NRM. Abamu n'obukyayi bwe balina ku kibiina kya FDC ne Besigye singa tewaliwo Bobi Wine bandibadde bagenda dde wa Museveni. So Bobi Wine okuvaayo n'akola guno omulimu n'akola n'ekibiina kya NUP kituyambye nnyo okucontaininga eyo discontent eyandibadde oluusi egenze ku NRM ate ng'eri mu kutukuba ku ssaawa eyo. So nze muwagidde nnyo naye okuddamu ekibuuzo kyo nti lwaki sinaba kumwegatako joining NT byonna bikwatire wamu byonna. Yes, naye kati labayo, what is Moses' ultimate objective? Moses' ultimate objective teri ekitali mu FDC kyenandigenze mu NUP oba mu ANT okunoonyayo. Byonna ebiri eri biri neeno in terms of advantages. Ekirimu ekyandeetedde okwesimbawo nga independent kusaawa eno. Even if I was in ANT or NUP, I would still have become independent. Kubanga nsookedde wala okuwulira nti ebibiina mukulu Museveni yasooka n'abikwata n'abirunda eri mu kalugu n'abisindika mu nsonda nti n'obwobeera mu ANT ne bwobeera mu katirabayo mukulu Kyagulanyi yakatandika ekibiina kye naye ngoberera radios aba radios bebagobye ku mirimu gyabwe ku hostinga Bobi Wine bangi buli gyagenda oba Mbale oba wajuzi yali agenda mu Bende nendabanga police egeze nekuba nemenya n'enzigi za TV. My concern, Moses, meaning that it is not about the party where you are. It is about the situation that we are facing in the country. I have looked at that situation.
as a veteran young activist, I've made a clear analysis of that situation. And in my understanding, I have decided that running as an independent could be one of the appropriate ways to deal with the situation. My concern, Moses, is splitting the forces of change. Thank you for raising it. Bwe ne fraud says nyingi tekigenda kunafuya gundi ya struggle ya mwe struggle and ng'owumba nga tuwumba olwakadde olaba nga opposition forces as opposition are there any way stronger than in 2016 or 2011 or they are actually weakening or weaker? Let me also throw in your question, let me throw in the aspect of the joint candidature. There has been a lot of talk by various sections of the public saying that the opposition has failed to rally against around one person, which would have given them an advantage. And I would want to tell Ugandans, the viewers of Salt TV, that joint candidature or not, it would not have made a difference. You see, the reason why Dr. Besigye has not become president of Uganda on the 3 or 4 contestations that we have had as the forces of change was not because Dr. Besigye scored less votes. It was because the system of voter management system in this country does not works in favor of the incumbent. That he is the one in charge of the people who are managing. He's the one who appoints them. But he's the one who also manages the tabulation system. That he's the one who micromanages the security apparatus. Moses, that has not changed. It has not changed. Yes, let me tell you. And that's why I'm explaining it in English so that I'm clear. That Bobby Wine will go and get his votes. Moses will get his votes. Amriat Obirgwa Museveni will get their votes. But I can tell you that the votes of the opposition will not be determined by their power. It will be determined by how much Museveni is willing to allocate each of the opposition candidates. Is it getting any better? Olabanga waliwo ekirongo ka opposition. Even though today oba Yoweri Museveni kyayogera nti opposition wetunatuukira mbira minugumu ejja kubanga esaanyeewo kyekimaze okutuukirira. Ekirungi ekiriwo nti Uganda terina gyeraga. Uganda tekoma 2021. And Museveni is not immortal. Museveni is also a human being. At the end of the day, this country, you see, Museveni has made his contribution. Time will come and he will go. By the way, the question now for me as a young leader, the thing that preoccupies my mind is not whether Museveni will go or not. That one is obvious. He will go either tomorrow or the following day. The thing that occupies my mind is what is our preparedness, especially as young leaders. That when Museveni has left power with his team, we are prepared to maintain the stability of this country and add a brick on what has been achieved. That is the thing that occupies me. So even my decision to go around the country and run as an independent is in one way to introduce myself, build a brand, prepare myself to make a contribution, whether as president or whichever, to make a contribution in the management of Uganda post Museveni. All right, tuli ku Soul TV program omunye kumacha yegenda maso amanyeze sima polo mu studios ndine Moses Byamugisha ategeka kuvuganya kubwa president mubiri abiri mugumu tu kaddeko katutwaliriza na yente kwa kubuza Moses oboli awo cha simbye kwesira oba campaign ye chegenda okusimbako esira. What do you think has gone wrong and you think it must be high on your priority list I mean all through your campaigns and probably when you come to power? Maybe message esoka yabana kibina cha FDC ntitebera lekerera manyi interests z'ekibina manyine interests za struggle era ekubo nja kukozesa eri erira abanti I am not hurting the interests of the party or the struggle. So tebera likirira ne mukutambula kwange district zona ngenda kuba mpagira bakandidates ba FDC. Soka campaign yange is on the theme of championing an inclusive youth-led change. My campaign, I'm trying to say it's not enough for you to belong to FDC, to belong to NUP or to DP as a young leader. Don't just belong. Be a leader in that struggle. So that at the end of the day, in the Uganda post-Museveni, the young people's issues will be given attention. Whether we will be in the actual leadership or whether we will be in the background, but we should have galvanized as young people to
pull the strings to be able to ensure that whoever is in office is working on our interest. Thank you. Your message, your final message to Ugandans. My final message to Ugandans. Muruganda sebo. Muruganda. Message yange sembayo nti bannayuganda mulemo kweralikirira. Yes, kinana mu mukaaga banaffe bajja bakozeeko omulimo gwe tukoze era aba abakoze ebirungi tubeebaza aba abakozeseza ofisi zaabwe bubi akaseera kalituuka batunyonnyole lwaki bakola ebyo bye bakola. Naye njagala kutegeeza bannayuganda nti eno ensi teweddeemu bakulembeze. Naffe abavubuka weetuli twagala eggwanga lyaffe, twagala Uganda emu, twagala stability mu ggwanga lyaffe, ate twagala Uganda eri inclusive. Inti tujja kufuna Uganda mwenna gye mutunuulira ne mwenyumirizamu ne mugamba nti yes ate kati ku luno ene government eriwo ekolerera ffenna. So temugwamu ssuubi. Yes, Muzeeyi Museveni ne banne ku ludda oluvuganya bajja kutuuka akaseera bagende. Naye ne muffe emito emito mulimu abaana, mulimu abavubuka abali mu kugezaako okwetegeka okulaba nti Uganda ey'enkya gwali ku mudaala gwo ng'otunda nnyaanya, gw'oli mu takisi yo ng'ovuga, osigala ng'okola ekintu kyo wabula ne tukuteerako embeera ekusobozesa okukifunamu obulungi. Ekyo ky'olukukolo olwaleero. Tuli ku Soul TV program munyo ku makya enkyaleero bwetambudde mbadde era mu studios nkyali ne Mwami Moses Byamugisha ategeka okwesimbawo mubira biri mugumu nteekwa kabaza timu yonna ebadde mabega wa programu eno Mr. Moses Kajangu, Patrick and Mr. Semambo, Mr. Martin n'abalala bonna. Byobufuzi tujja kudda ku Monday sawa 2 paka sawa 3 nkwagalize olunaku olungi nkugambe nti weekuume olimo okukwatibwa ekirwadde kya COVID-19. Sanitize, wash your hands and keep social distance. Don't forget to put on your mask. Tugenda mbyemzenye munyo ne bwana Mugerwa Geoffrey. Tova ku Soul TV program yo ekyagenderera mu maaso. Beera bulungi weraba. Soul Television, Femunyo.